Alright, Laba ETV Uganda, Award XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera ya lockdown nenga wetwogerera tubuzaayo ennaku 8 tulabe oba President Museveni anaatujjamu mu lockdown oba anaatwongezaayo. Wabula nga mu nsi endala ng'e Dubai baguddewo. So abantu bazzeemu okukola n'emirimu okutambula. Olunaku lwa leero nsinzidde Sseggu ku katale era nga nina omukyala gwe mbaleetedde tugenda kubanga tuwayawayamuko naye mpola mpola. Nsanyusa okukulaba nnyabo. Nkale sebo nange nsanyusa okusanga. Obulamu bulungi. Okay, tulaba ku ETV Uganda yandyetaaze okumanya amannya go gwani. Amannya gange nze Sandra Lilian Chigwe. Yeah. Sandra emirimu gigenda giti? Emirimu tegibadde mibi bwe gityo. Yeah. Si mibi okutwalize wamu. Wano wetuli we bayita batya? Wano wetuli bayitawo Katali Seguku. Yeah. Alright, Sandra, twagala kututwala mukko wali otambuddeko. Watambulako nobeerako UAE, Dubai, biki. So twagala otunyumizemu ku lugendo lwo naddala olw'okutambula. Ekirowoozo ekitambula okifuna ddi? Actually olugendo telubadde lumpi. Lubadde olugendo nga luwanvu. Ekirowoozo eky'okutambula kijja kitya? Kale okuviira ddala nga nkyali ku ssomero. Nayagala nnyo okutravelinga because I'm a traveler. I like traveling so much. Kati bwe namala okusoma then nembeerawo nenfuna omulimu with the okumala okusoma secondary oba university? University. Okay. Yeah, ndi mukyala musomesa. Yeah. Teacher by profession? Yes, I'm a teacher by profession. Wakuguka muki? Nakuguka mu bintu kale mu kusomesa nga kubagamba nti okwebyafaayo. History? Yeah. Yes, history. Yes. Okay. So okusoma obusomesa wabusomera? Obusomesa nabusomera guru eyo. Okay. Yeah, gye nasomera obusomesa. Yeah. So bwomala okusoma obusomesa obumaze? Olw'obusomesa mbumaze nkomyewo wano. Like nkomyewo wano mu Central, nvuddeyo mu Northern region. Nkomyewo wano. Kati bwe nakomawo nenfuna omulimu. I got some job with the insurance company. Yeah, budget insurance company of East Africa. Era nga sibiryawo sibirungi nnyo kiryawo like kati omulimu kigwali okola? Nali nkola nga sales executive. Yeah, we go in the field. Abagenda ne munoonya omuntu we prospect. Exactly, we prospect. Yeah, nga tunoonya like sales for the company. Okay. Yeah. So twogera ku mwaka kiguno? Omwaka ogwo it was 2013. Yeah. 2013. Yes, ebo. So eggulu ovaayo? Eggulu navaayo mu 2012. Yeah, 2012. Okay. So otandise mu insurance company of East Africa byakatambula biti? Era byaliwo ebityo nga si byebirya like okutambula kwali kw'amaanyi ng'ofunayo akasente naye nga si keeko. Ng'olaba kibulamu, ng'olaba kibulamu. Yeah. Okay. So kati wakolawo bbanga ki wano kweno insurance company? Insurance company nakolayo for 6 months. Myezi 6. Nendaba nga kibulamu. Yes, kwe kujja neyo idea. Yeah, I had a friend. Netwogeramu. Naye nga bwe nali nakamala okusoma nali already embigezezzaako. Waliwo awo mu town awo ku Mabilis Plaza. Waliwo omukwano gwange bamuyita Isma. Yeah. Kati nga abimbuliddemu ebiseera bana baali bagenda nnyo Turkey. Yeah, ebiseera ebyo. Yeah, Kata ne Turkey. Kati mami wange nembinyonyola mu mami wange. Mami wange bwe nabimunyonyola naga she bought the idea. She was okay with the idea. So nangamba yayina kaboda ke. Yeah. Kaboda. Waliwo omwana akavuga. Waliwo omwana akavuga. Kati bwe namugamba mami nanga naye sawa zino Sandra nga siina ssente. Tugenda kikola tutya. Kani mugamba mami yiya kubanga the moment nalinawo obusente bwange nga nze bwe nali nkuŋŋaanyiza. Kati kwe kumugamba mami tugenda kikola tutya. Nangamba it's okay. Yalina okutunda boda ye.
nanyongereza ku sente. So nga sente zino mwagala zaki passport wali ogifunye obanga process ya kutandika passport nzo olwafulumira ddala ku ssomero okumanya kyandimu ekyokutambula kyandimu kati nzo olwava ku ssomero natandikira ofuna passport bwe nagifuna nembeera nga njirina passport yo nembeera nga njina kati bino ebirala byali byangu ebyokupanga kubanga already nalina passport. Yes. So ogenze ku company eri ku Mabirizi kyali kitya bakusaba ki? Nagenda company ne bangamba nti betaaga okuggyako omusaayi babagala medical olina okukola medicals then after medicals already passport nali njina kati nali seetaga passport endala so nalina okukola medicals olwazimala ne batusabayo sente endala ne bagamba then tulina okulinda for some time. So bakusaba sente ngamme? Batusaba emitwalo eja medicals batusaba emitwalo 15 ne tugenda ne tukola medicals ffe twazeesasulira ffe kennyini. Medical najiyita. Yes, that was my first attempt okugezaako but unfortunately tebyayitamu. So tebyayitamu wakola ku interview wakola bukozi medical ne bagamba tunakubira? Tetwalina interview yonna gye twakola just medicals then the next step okubanga bagenda kuba twali tusasudde akakadde kamu n'ekitundu. Wali okawaddeyo? Twali tumaze okawaayo kubanga jjukira mami wange nasaba mami wange ng'atunze booda ye n'atuwa sente ezo. Kati ng'ettaki mwali mugenda kukola? Ettaki twali tugenda tebaatubulya kituufu kye twali tugenda okukola. Babagamba bugambi tubatwala? Tubatwala. Kampuni eyo waliwo abaali bagenzeko bwe mwasangayo nga bagenze? Naye nga abaali bagenze bagamba bagenda kukola bwa housemaid abaali bagenda that very time. Yes, kati naffe twali tetunnamanya nga batugambye tulindeko balabe emirimu egiriwo eginaabeerawo. So nga sente mulina waayo mulinde? Exactly, ng'olina okuwaayo sente ate n'okola ki n'olinda. So walindira bbanga ki? Twalinda emyezi gyawera gyalinga emyezi nga 6 naye nga buli wetugenda because already oba owaddeyo akasenteko naye nga buli wogendayo nga bakugamba nti abawala tebana batukola ki tuddamu okitegeera tukyalinda mirimu tewali mirimu giriwo. Yes. So mwakitegeera ddi nti bababuzaabuza oba bababbye muweddeyo? Ebbanga lyayitawoko myezi gyalinga emyezi nga egyo 6 gye nkugambye then tuyongeramu emyezi nga 3 naye nga buli wogenda nga bagamba tebaliiwo kati nenga office nzigule? Office nga nzigule naye nga bossi yennyini nga taliiwo okitegeera bagamba yatambula? Bagamba bossi yatambula nga taliiwo then katuddayo oluvannyuma nga office nsibe. No mulitegeera nti waweddeyo? Olwo tuweddeyo. So ki ekyaddako nga mutuuseewo office nzigale? Ekyaddako era of course gaba maziga kubanga sente kimanje ejjukira sente zaali za mukadde yatunda booda ye ngenda kuddayo omunyonyole nti mugambe nti mukadde sente bwekiti ne bwekiti era nasirika. Tuwamugamba nti banzibi? Nasirika nentandika kupanga birala ekyo nensooka nenkita. Kati ono yakutwalayo mweyo kampani? Oyo ntwalayo mweyo kampani naye teyalina kyakuŋŋamba already ye yali alabyeko be bamaze okutwala okitegeera ye yali alabyeko be bamaze okutwala so nga ye akimanyi bumanya nti it was a sure deal. Yes. So mukadde tomugambye kiki wazzaako mu kaseera ko walina ekyokwasaganya oba wali jobless nga just ova wa mami n'ogenda n'olaba mu kibuga update eziriwo ku ebyo oba? Nali nva waka nengenda nendaba update eziriwo kati ye nambeerako ng'abeera mbuuza owaayi mutuuseewa where have you reached so far like nga mbuuza amwe update naye nga n'ekyokumugamba sirina nga mugamba batugambye tulindeko. So I kept on telling her like that nti batugambye tulindeko. Yeah. So obutamumalamu maanyi n'okumugumya mukazi wattu. Ezo sente bakuwali siiti oba byakubanga byakuwaayo buwigi ne bagamba genda? Tekwaliko receipt ate nga era kituufu omuntu alina ngeri ki gy'ogenda mupininga kubanga aba teyakuwa receipt. Most of those companies abaana babajjako passport ng'omaze okusasula ziri sente namwe zamwe bazibajjako passport? Passport twazisigaza.
bali tebanazitwala passport twasigaza olwakola medicals ne bagamba passport zigira zibeerayo bwe banaafuna emirimu nga emirimu gize then bajja tuwache bajja tusaba passports then bateekemu visa. So all right, ETV Uganda, that's where we are. Tuline Sandra agezaako tunyumizaako okusomozebwa kwe yayitamu nga agezaako okupanga okufuluma Uganda okugenda okweyiya. So eyo company bakubye bakunyaze okkiriza wazaako ki? Ekintu kye nazaako natandika second attempt. Era baddemu bakunyage. Nali nkyalina ebiwundu biri ebyokunziba. Naye ate tekyamalamu maanyi kugezaako because like kyekintu kye nali njagadde nga njagala kutambula kuva wano. Yes, kubanga nga ndaba mikwano gyange gigenze bakomyewo balina kasente nga be baliko nga be baliko kyega kati nange nenjagala ngende ate nga kuva dda njagala okukola ki okutravelinga. Yes. So this time around wagenda mu company wakola? This time around saagenda mu company. This time around nakola ki era nga bumanyi through friends kati nina we nali mbeera era siwalanya awo Sekko still waliwo omukwano gwange bamuyita Shamim ng'aleeta idea era nga bulijjo aga tugende biki kati chance gye nafuna nti gaayo oli gwe twali twawa ssente ku mabirizi gwe twali twawa ssente ate yapangira ono genda kati nensooka ne neesikamu era olwamulaba kati onakugamba jangu tugende angamba jangu tugende ambalira angamba tugenda Dubai naye tetugenda bya company tugenda kufuna visit visa tugezese mutuukeyo mweyi tugezese visit visa tutuuke tunoonye omulimu okitegeera nti tugende tutuuke tunoonye omulimu bwe tunoonye omulimu then tulyoke tukole ki tukomewo batusindikire visas kubanga kati nali ntyo bitekamu sente nnyingi nga banzibye kati chance gyenfuna nti gye twagenda omuntu yalina otukolera visa nga yoli gayi eyanziba kwenga nti eyanziba naye nga ate bambi naye baali bamubbye kubanga later yamala n'atutuuza n'atubulya nti naye baali bamubbye. Yali mukozi w'eyo company oba kyali kitya? Yali mukozi w'eyo company ye nga ye kitege nga ye boss wa wano naye nga alina baakolagana nabo etaki kati baleka ne batwala abantu exactly ngalinga agent wa wano e Uganda kati nga alina baakolagana nabo ne batwala awa abaana ebweru okitegeera kakati tutuukayo mwenfuna ne chance eddamu mulaba antuuza nnyonnyonya nangamba saababba nange banziba nzijjako abaana bonna ssente abaana bonna abamala okumpa ssente nziweereza abali tebaddamu kunkubira amasimu kye nalina okukola nalina okusiba office okubulawo nga takyalina kyakuddamu kyakola. So kati akugamba ki? Ambulira ne mugamba kati nze ngenda kukola ntya right now. Already wali wamuwezi? Already zange nali nazimuwa. Nanga kyensobola okukolera ngenda bayambako kirungi oze n'omuntu gwemmanyi mufune visa. Mufune visa era kituufu visa twazifuna. Ne tufuna visa zali za mwezi gumu ndia tu booking na flights ne tulinya mpaka Dubai. Kakati mugendera ku nnyonyi like tugenze mu ka speed yawo yabajjako sente mmeka kiki yabasaba nti kakati ogenda kuleetayo obweziti? Yatugamba kubanga yatugamba nti tugenda kusasula visa ey'omwezi ogumu eri kakadde kamu n'ekitundu. Visa nzijukira bulungi yali kakadde kamu n'ekitundu. Aka visa ey'omwezi ogumu natujjako ne sente za air ticket zalinga $. It was in dollars, like it was $3 nga 3 by then. Yes. Kati not booking la flights ne tugenda. So wano ngofunye visa. How long did it take okufuna visa? Tekyatwala bbanga ddene lingi kubanga like nali already nkyetegekedde nga mmaze okuwona ebiri ebiwundu nti banzibye nenga but this is not the end of it all. Okay, let me try another attempt. So ofunye visa. Mami wamugamba nti owaye kati science akyuse kati jukira Dubai ati. Jukira mami nali simugambye nti banzibye.
nali simugamba nakisirikira n'abeera nga mbuza nimugamba mami nange simanyi naye nze nga mutima nkimanyi nti bankubye ku mutwe ezo sente zaali zakuyiya buyanga nawe bwomanyi oluusi olekayo kali akase kuba nali engeri ziri sente ze twali tetunazimalayo nali nina akasente ke neesigaliza nze nga nze neetegekedde singa bagamba visa efulumye kati right now ogenda kukola otya akamu kitundu mwali muwaddeyo obuwinga waliwo nenda ze bagambye mutegeke anti osooka n'osasula kati visa olufuluma oba olina okumalayo sente zaabwe yes kuba baali batusalidde obukadde 4 so kati mulinnya mufunye visa ku kisaawe tebabatawanya ku kisaawe batawanya nnyo abaana awo tutuuse ku kisaawe kati ku kisaawe ono omwami yalinawo abantu be yali naye ate okusinga tebatawanya kubanze passport yange yalimu nti ndi mukyala musomesa I'm a teacher by profession so kyalimu ebiseera ebisinga batawanya nnyo okutawanya abantu kale nga baana bawala bato tebamanyi waje bagenda kubanga ebiseera ebisinga naddala abagenda e Dubai abaana bagenda ne bakolayo ebintu bingi nnyo byesigenda kwatuukiriza and all that so kati babeera so strict ku airport kati nze era yatunamu butunuzi ku immigration bambuuza olagawa embaga ngenda Dubai nti ogenda kukola ki nti I'm just going for a holiday for 1 month kubanga visa yali ya mwezi gumu kati yakera emabega mu passport yange nalabamu that she's a teacher so teyambuza bibuuzo binyiranga she has a profession exactly n'akiteera ate oli munnogo wali naye munange gwe nali naye yayita kagwa naye ye simanyi kiki yali atadde mu passport ye naye nga nze kunze bwe kityo bwe kyali naye era naye tebamutawanya mulinnya nnyonyi ky'okuva Entebbe okuva Entebbe twalinya Hitard. Tell us that experience eyokutuulako mu nnyonyi waliwo abantu atuuka mu nnyonyi n'agamba yenze si yenze there is atmosphere ebeera mu nnyonyi omaze okuyita ku immigration wano ogenze wali okulinda waiting lounge wolindira abagambe nti flight number bweti mugende mulinye. Tell us about that feeling and experience. It was just full of excitement just from the time we twave waka nze nave waka na flight yange yalindi ya kulinya sawa 4 nave waka ezokumacha nave waka ku 11 ezokumacha nnyonyi tendeka wavuga kusawe nave waka ku 11 ezokumacha 11 ezokumacha nnyonyi tendeka olwo nvaseguku tugenda Entebbe ku airport natuukawo excitement yali amaanyi tuduka sawa 12 yes sawa 12 already nali ntuuseewo nga baka openings ba departure bayingira era nze omukubo abasu bebasooka okucheckinga in yes so mulinye mugenze Etihad landing Abu Dhabi right yes so but right now tekyaliwo bajijjawo naye nga then in Nairobi yes then it was in Abu Dhabi yes so mutuusa Abu Dhabi International Airport mwalina ababa receivinga kyali kitya twalina omuntu okurecevinga naye nga manya twalinya Etihad naye nga our destination was in Dubai ate Etihad egwa Abu Dhabi sawa mutuusa Abu Dhabi tubuulire kali awo tuli ba first time traveler waliwo just kunyumirizaawo mu nnyonyi awo excitement yali amaanyi awo mu nnyonyi first time manyi balese ebyokulya yali amaanyi excitement byako yali amaanyi kakati nenga kati nempulanga njagala kugendako mu manjo olwomaze okulya manyi ngo ofunye n'olubuto butandise okukulumamu awo nenga mbowayi bwe nalinnya ennyonyi eno nengenda nti ngende like for the short kosigweyo nensooka nentya kakati munange lwe yasooka n'agenda nenga naye akomye otagudde twatulawamu fembi nga tutuddeawo wamu nenga kwegamba excitement yo yali y'amaanyi okutwaliza ewamu yali y'amaanyi kati nengenda mu nnyonyi nenga kati bwe nagende mu nnyonyi nenkola susu nengadooza mu short call nenga nawulira ng'obanga ngwayo bwenti naye saagwayo so it was like excitement yo yali amaanyi in short so mutuusa Abu Dhabi what happened tutuusa Abu Dhabi kati tutuuka Abu Dhabi kati bw'otuuka Abu Dhabi wabawo bases zeeyo nnyonyi yennyini ya Etihad in case bw'oba weeyongera oba wagisasulidde edda ku flight
ku sente za ticket zoba osasudde of which we are ignorant about. Tetwakitegeera tetumanyi nti basi zirina kutujja Abu Dhabi ne zitwala mpaka e Dubai abo abakyeyongerayo mpaka e Dubai nga balinye Itad naye nga balina okweyongera mpaka e Dubai wabawo basi zeeyo ennyonyi yennyini ya Itad kati ffe tetwakimanya tutuuka awo munange tulaba taxis no airport taxis eno teyaliko nakapande naye mwalimu guy natugamba mugenda Dubai fene tulowooza nti zaabwerere zigenda tutwala munange nga tutuuka nga tutuula nze ne mukwano gwange twatuula muyingire enter musajja yali muyindi nga tutuula olwatuula nga guy atandika kukola ki katutuuka wakati w'olugendo guy atsaba like waliwo bizibako ne meters katutuuka wakati w'olugendo between Dubai and Abu Dhabi wakati awo nga guy atugamba tulina okusasula $2 those are $200 sente zano ziri mu mmeka $7,000 tumugamba $2 how kati fenga ekitono nnyo kye twali tulowooza agenda tujjako like dirham like 50 dirhams jemitwalo ng'etaano ejja wano bwe kiba nga kiri very expensive it was so shocked okulaba nga gaya tusaba ezo sente ate nga sifa abalinamu sente eziri awo ez'amaanyi ti munange nga tusirika nze ne munange tuli ne munange kati nga amala nga atubuuza nga tumuga sente tetuzina tugenda kukola tutya nagamba gye mugenda bajja bbawa sente nga gaya atutwala bwe yatutwala nga tukubira oli yali alina oturecevinga nga turecevinga nga tumusaba sente nga azituwa nga tusotinga gayi so gayi mwamusangawa gayi tetwamusanga ku kisaawe zino taxes tezikuteeka ku kisaawe zikuteeka your destination where wenyini wogenda yeah ogenda so yalina obba recevinga mwe mwali mukoze naye contact oba oli yabapangira no eyatupangira yali ali eno Uganda yatuconnectinga ku muntu ali eri eyela ya receiving nga tugenda mu bed space so mutuuse gaya muwadde sente what next then echaddako kutufunia wa kusula kubanga tetwalina sente za hotel tetwalina zacha tenga tugenda berayo mwezi mulamba atenga tuzze kulambula twali tugenze kunoonya mirimu yes so musula wa kati yo guy yalina bed space e Dubai waliwo kye bayita bed space nti omuntu akwata ennyumba n'agiteekamu ebitanda n'ebeera nga bed space nti abantu we basula ne batandika okusasula ye so at what cost kati buli kitanda kiba kya dirham 5 ekyesente entono omwezi $5,000 ejja wano yeah roughly $5,000 yes so muzi ezo zo mwali mwezetegekedde twali tuzetegekedde naye engeri costs gye zayingiramu ennyo ez'amaanyi katwalina okuba amasimu ene ewaka mugamba wayi tusiranye tusiranye sente ziwedde ate nga n'omwezi tetulina we twagutuse kati tuli mu lunaku lumu so tell us about your experience like mutuuse Dubai mufunye bed space mugisasudde olutalo lw'okunoonya omulimu lwe twagala okutegeera kuba abasinga wano we bayinza okuba ne interest ennene n'okumanya mwakikola mutya olutalo lw'okunoonya omulimu terwali lwangu kubanga omwezi gwe twagendera gwali omusana nga muyitirivu. Which month was that? It was in September 2013 or 14? It was in 2015 September 2015. September 2015. Okay. Omusana nga muyitirivu nga just otambula butambuzi nobanga ava mu sauna kati tebereza emirimu gye Dubai sometimes waliwo bayita walk-in interviews. Yes, nti bateekayo emirimu abanoonya emirimu n'okeera ku macanga gye buli ne bagamba nti oba olina okulinnya metro buses ne train ze bayita metros ng'olina okulinnya metro ogenda kitegeera okunoonya omulimu gye guli. So how lucky were you? Were you lucky? Kyabatambulira kiti? I was so lucky to the extent nti visa yange yali ebulayo ennaku 3 nenfuna omulimu. So nga tonnagufuna wagezaako mu bintu bimeka mirimo ki gye wanoonya? Emirimu oli musomesa ogenze eri kati onoonya mirimo ki Dubai?
oli musomesa kati already bali already batisiza nti kati nga professional tebakiza basomesa baddugavu nti tebasobola kuwa mulimu ekyo eyo fia n'esooka n'obeera nayo okitegeera kati ekyo searching munyo twanoonyanga mirimu gya housekeeping being a waitress jaba waitress hotel jobs ebiseera ebisinga hotel jobs being a bus attendant egyo bwegite emirimu yes. So waliwo embeera gye bayita sexual exploitation mu mbeera y'okunoonya emirimu batugamba nti abasajja bakozesa nnyo embeera eyo okukozesa naddala abaana abawala babeera baakagenda embeera tebagimanyi tamanyi waakudda kugamba nja kukuyambako gwe ne mukwano gwo mwakiyitamu muti ekyo. Definitely those challenges were there zibeerawo olina akugamba nti nyina wemmanyi omulimu naye nga ye alina intentions zeyo ng'omuntu ezo challenges okusinga zibeerawo nnyo ebiseera ebisinga agamba nti ngenda kufunira omulimu kitegeera naye jangu bwoti sawa bwesi ne bwesti kitegeera naye ng'ate ebiseera ebisinga ng'aba alimba. So did you have that experience omuntu okugamba omulimu naye nga tagulina? Kyabeerawoko omuntu n'angamba nti alina omulimu naye saaza yali aŋŋamba ez'okugenda okulaba omulimu tugende ku mulimu ng'obudde bwakiro ne ŋŋamba mu mutima ne neebuuza ono aŋŋamba nti tugenda kulaba omulimu essaawa zino office kyenzigula essaawa zino. What time was that? Yali agambye essaawa zaali aŋŋambye essaawa ng'emu kitundu nti gayi tugenda tumulabe essaawa emu kitundu mu mutima ne neebuuza nti office ki gye ngenda okuyingira essaawa emu n'ekitundu. Hotel job or? It was an hotel job. Kati nga alina gwangambye mbu gwe tugenda okumiitinga akole ki anfunira ogwo omulimu kitegeera kati mu mutima ne neebuuza guno omulimu gwe bangambye ogenda muntu teli office kola ki egenda kubanga nzigula essaawa ezo. So how did you get the job? How did that chance come? Kati eyo chance ejja waliwo omukwano gwange nava ne Kampala nali mumanyi bamuyita Kato. Kati Kato oyo yatusooka okugendayo babaddeyo eyo baluddeyo akola mu hotel like one of the hotels kati ambuulira aŋŋamba muyitiramu mugamba visa yange sigaddeko ebbanga tono nnyo okola ki expiringa ate nateekamu ssente okujja wano kyegeera kati nyamba onjiyizeeyo kati ye yali abimanyi ng'abiruddemu he has the connections and everything ye yanyambako okunfunira ogwo omulimu. So yakuyamba atya? Yakuba simu n'agamba owaaye nina Sandra wano omulimu yakikola? Kati ye yagenda ku internet yankolera CV ye nga ye nankolera CV bwe yankolera CV naye ng'akimanya amanye ebiki bye baagala mu CV because then nali simanyi how sikolangako mu hoteri naye kati ye ng'aba akimanyi engeri gy'ojja kuyisaawo nabiki bye baagala like basics ebisinga bye baagala mu CV yo n'aginkolera n'aginteerayo tuba tuli awo ngati yagiteeka ku email yagulawo email kati nga nina password naye nga alina password kati nga tuba tukeberayo tulabe batuzeemu ngano tuli countdown ennaku zigenda yagula mmeka olwo olwebula ennaku nga wali wabula wiiki tutandise okukeberayo nga visa egenda kati webula ennaku 3 ne bampeereza ki ne batuddamu wali hotel awo mu Abu Dhabi ne batuddamu ne batugamba yes kati ne baŋŋamba nina ogenda nkole interview kati olunaku lwe baŋŋamba okola interview nga siina yadde 10 yadde olwatano olunzija e Dubai oluntwala Abu Dhabi omulimu chance y'omulimu eze naye nga tolina ssente nga siina yadde 10 ekintwala. Wali weetaaga ssente nga nali neetaaga okulinya baasi ya diramu 25 zeewo ssente zaane emitwalo ng'ebiri n'ekitundu kati ate nga tosobola kutambulirawo ng'olina zitwala zokka olina ofuna ezikuzza ate ezigenda okutuusa woolaga. Yes. So wakikola otya? Kati mu room twali tusulamu n'abaana era nabayitira ne mbagamba nange nfunye omulimu mu nnyambe ne ssente ezintwala Abu Dhabi sizirina kati bampeereza bali Bannayuganda. Bali Bannayuganda. So mukwano gw'oli yali afunye already? Yali tannafuna naye nga bw'anoonya. So did you get people that helped you? Yes, I did. I got like the friends we are staying with in the same bed space. Yes, they contributed some money.
ne bampa bampa zali ziwadira mu nga 7 like 70 dirhams. So n'olinya basi ne ninya basi yadira mu 25 nenzija e Dubai nentwala wa Abu Dhabi. Nengenda ne meeting for interviews. Kati atenga nyina okuda kubanga baba tebakuweredde ddala awo mulimo okitegeera olina sooka okola interviews bomala interviews atokomewo then bakolechi bakubuulire kyekiddako. So otuse ku interview tewafuna mu kutaataganyizibwa nti kubula like some people get lost? No, I actually bali bampereza directions yes nga bazimpereza like on Google. They sent me the directions like where I'm supposed to go and everything. Kubanga kati zenze nseza akula bakulaga nti olina interviews sawa bweziti ogenda kutambula boti ne boti. So okola interview ya mulimo ki? Nkola interview ya housekeeping. Omusomesa ngenze kwalabuliri na kulongosa rooms guest rooms. So how was the interview? The interview teyalimbi kubanga ebibuzo bibambuuza already kato yali abingambye nangamba bagenda kubuuza bajja kubuuza bino bwe biti nga kale amaze briefing like shortly how I'm going to to respond to the questions. So wamala interview, how long did you take for the interview? Like interview actually interview teatwala banga then nyokuba twali banje. Yes, kubanga tebayisenze nze kabayita abantu when they are recruiting they bayita abantu abawerako such that they can pick abantu bebaagala. So omaze okukola interview. What next? Bwe nakola interview ne bangamba yes tugenda kudda muto okubire. Ne bangana nali nkyali mu interview ne bangana naye visa yonge egenda kugwako ne bangana yes egenda kugwako enetera okugwako basigaze ennaku 3. Nanga okay we are going to get back to you as soon as possible. So I was like okay kati nenzirayo naye nga nzirayo mu basi simanyi oba omulimu bagumpadde oba tebagumpadde. So kyekulina kyewali ekyakuli mu ndowooza at that particular time? Ekyache nali mu ndowooza nali ngamba era visa bweba yakugwako nina kuddaka kubanga yaliko return nali netegese. Ticket already ogirina return? Ticket already njina eriko return. Okitegeera ngeriko return ngate saagala genda kaliwali ye visa kaliwali sina visa bana abantu nti gundi visa yo yagwako ne babeera mu buchamu nga bali mu Dubai mu buchamu like nga tebalina biboogerako. Osobola okukola Dubai nga visa yo wedde? Tekisoboka. Era abantu abaliyo be bana bakola petty jobs like mu Deira wakati nga taina visa naye nga asobola okwebeezaawo naye ate kiba mu buchamu kuba polisi bwekwata bakusiba. So kati ozeeyo e Dubai omaze okukola interview. How long did it take for these guys to get back to you? Since they had already known that my visa was about to expire, like in 3 days my visa will expire. So what they did, because already nali like maybe had nali mpisemu interview, bagetinga mangu nnyo ne banzirira olunaku olwaddako. Via email or? They sent me an email. Yes, mostly they use emails. Sometimes they call, but they just sent me an email. Yes. Ne bangamba nti twakuwadde omulimu wayiseemu omulimu naye wetaaga ogenda ku visa change as soon as possible nga visa tena expiring. Kati ebiseera ebyo twali tugenda nga Kish Island. Gye bantu gye nagenda okukyusa visa. Kish Island kiriwa? Kiri Iran. Kiri mu Iran. Yes. Kati nagenda Kish. Kakati you exit the country. Exactly, I had to exit instead of coming back to Uganda. Because na ina return ticket kati bote bankomyawo that company generally nfunye hotel tebankomyawo nagenda Kish mantwala Kish. Who paid for that cost? The company did everything. The company ekutwala bakufunira ne visa ekutwala bakufunira visa ekutwala Kish nobeera for some days bofuna employment then nokomawo nefuluma nokomawo. Story ya Kish eyo naye teyali nyango. No. Ofunye omulimo oli Dubai. Company wave Dubai nokomawo mu Abu Dhabi? Nakomawo mu Abu Dhabi ne bangamba jangu n'ebintu bye ngenda mu accommodation. Hotels zino basula bulungi nnyo.
Baina actually engage bakola mu hospitality so abakozi baabo nabo basula bulungi bebaka bulungi ate bali abulungi mu room twalimu abantu babiri nze waliwo n'omuwala omulala mu Filipino. So otuusa Abu Dhabi bagamba ogenda Kish. How was the story? How did you know, how was the arrangement? Kati ntuuse Abu Dhabi mu hotel nzize n'emigugu gyange njikubyawo njitaddewo awo kati bantu temu accommodation bangambye tugenda kukyusa visa kati ekyasooka okunzijira mu mutima gyendaga simanyiyo Kish mpulira Kish ne Kish sigiwulirangako nibangamba ogenda Kish Island nensooka nentya Sandra negamba natya nenga abantu tebagenda kunsaddaaka nasooka nentya natya kati nga bangamba nti mugenda kukyusa visa ekirungi waliwo n'abalanga babiri naye nga bo baali ba Filipino waliwo abalanga babiri naye nga bo ba Filipino kati nga munange batu bookingira tickets nabiki nga tugenda Kish twalinya nyonyi ne tugende Kish kati oyingire Kish boat kasito oyingira kizinga era abantu abasinga baali bakyusizaayo visa ensi ezisinga zirinanye Iran. Wetaaga visa ogendayo? Tewetaaga visa. I think it's visa free kuba tebalina visa ze batuwa. Yes, but booking the ticket. Yes. So mutuuse Kish. Mutuukira wa kulya kusula, what was there? Twatuukira mu hotel. Tutuuke Kish. Bw'otuuke Kish bw'oti. Era emmotoka zibajjawo wennyini emmotoka zibajjawo ne zibatwala mu hotel muba mwabukinze dda kati bo baba bamanyi hotel we mutuukira kati tutuuke Kish bw'otuuke Kish bw'oti nga bakujja ku passport ebyo byonna byayongera nnyo okuntisa naye nga passport yange lwaki bagitwala yes ani akujja ku passport the officials no si ku airport ku hotel w'otuukidde mwena baba bajjako passport zammwe ne nga lwaki nsonga kirwaki baba naye nga tebatuwa nsonga lwaki batuwa passport lwaki passport bazitwala yes ne batwala passport zaffe ne bazitereka ne babeera nazo kakati tukola ki tumaliri tutuuka mu hotel okusula bicho olina okwesasulira wesasulira wa company twali tuva hotel nga twaddeyo ka upkeep kubanga era babakimanyi bagenda osindikayo abantu okukyusa visa nga bakimanyi naye kwezo sente ze baali bampadde zaali ku musala gwange gwe sinnakolerera bakuwadde advance yes they gave us some advance yes so musasula hotel it wasn't expensive. It wasn't that very expensive. Yes, it wasn't. Though I don't remember how much. Okay. Yes. So, mutuse Kish. Babajeko passport. Chechaddako mubeerayo nako mmeka. Kati abawala bonna mulina okusula wamu kiringa kiruumu mulimu ebitanda. N'abalenzi basula bokka. Naye nga eri buli ggwanga ndowooza gye liri wali aba Filipino, abayindi, aba Nigeria, aba Cameroon. Banji bonanga bali eri abali ebe basindike Kish ne batabaweereza visa olinga agamba maze wana emyezi 2 olinga kugamba wana emyezi 3 ninda bampereza visa tebamperezanga visa ogamba twatukira naye ngoli mukutya kakati engeje twali tuli basatu be bali basindise katwaberanga twewunaganya kati nze naliko omuddugavu aliko bali aba Filipino n'omuyindi kati nga tubeeranga tuddawo ne twebuza what next naye tekirungi twetwalwa nnyo twambala ennaku nga 6 visa ezaffe ne zifuluma eza UAE ne zifuluma kati olwo nga tufunye employment visa yes kati bwemufuna visa bwe tufuna visa nga batu booking already ticket twali tuzirina ne tukomawo mu UAE yes okay, nga tufuna Kish what challenges did you find in Kish apart from how was life in Kish? Life in Kish was okay, though, because of like the finances, walina okwerisa okitegeera kati nga waliwo okubamu endobo n'osiiba n'olya kimu baba bali tebatuwa mmere ate jjukira nti obusente bwe baali bampadde ekisiza ezaali ennyingi nti zisobola bo baabala nga bakubadde egundi sente za nnaku nga 2 kati visa neerwawo okufuluma yafuluma in 6 days
Yes. So ovudde Kish okomyewo Abu Dhabi. Which hotel was that? It's Rotana. So otandise okukola tokolangako. Was there a room okuyigiriza okola kino bakikola bwe bati obuliri babwala bwe bati oba kuteeka buteesa bagamba wayo obuliri bubwo bwale wayita interview? Nedda. bakuwa abantu bokola nabo ne bakutraininga. Yes, ne bakutraininga ne bakulaga nti bwe biti bwolina okukola ku macha routine ebeera bweti ne bweti ebyo ngo bivuddeko musomera ddala ne muba ne classes mubaawo n'obudde bwebaawo bwa classes ne musoma bye musomye. Yes. Buli kimu n'obanga okiyiga naye nga it was a very hectic job. So tell us your experience. How hectic was it? Wova Uganda onoonya mulimu ogufunye ate ogamba mukola nnyo mwali mukolesa awa mmeka? Omulimu gwo nagufuna gwo nga gwo. Omulimu nagufuna naye natuuka ekiseera nga njagala gulekawo ntambule nkomewo e Uganda. Bali tebakusasula? Baali bansasula naye ng'emirimu nga bakuwa floor number gy'olina okulongoosa. Floor ng'ebaako rooms nga 20 rooms zonna ng'olina ozirongoosa. Ng'omusaala olwo gwa mmeka? Omusaala gwali gwa dirham 1200 ke kakadde kamu $200 ng'ogaseeko ne service charge. So ng'omalira mu kamu 2? Ng'omalira mu kamu 2. Naye ng'emirimu gy'okola? Ng'emirimu gy'okola muganda wange nagenda ndi mune nagenda okudda. So what was the problem? Was it milimo oba go wali tosobola kukola? Okukola nali nsobola naye emirimu gyatuuka ekiseera nga mingi. Okusitula ebitanda ebyo, okubijjayo, okubyera, kukola ki deep cleaning eyo, emirimu gyali mingi. Yeah, surely emirimu gyali mingi. Were you the only African there oba waliyo abalala? Mu company yonna we are like only 2 Africans. Yes. In my department. In your department? Yes, in my department. So umalako? Kati malako mu department yange bwe nkugamba ntwalimu abadugavu babiri. Mwalimu munango muddugavu yenga yabimanyiira yangumya ava wano Uganda. Yes, muna Uganda. Nga yabeera ngumya nanga Sandra ojja kumanyira mpola mpola ojja kumanyira bichi ne mga ntuke kiseera ne mpulira nga nemereddwa. Naye ng'abeera akugumya n'agamba malako contract ne muga sisa kumalako contract. So contract yali ya myaka ebiri? Yali ya myaka ebiri. So okusomoozebwa kuno emirimu mingi kusitula bitanda kukola ki omulimu gukola bbanga ki? Omulimu nagukola emyezi 6 ne ngusuulawo ne mbaga nze nkooye. Okugusuulawo kwe kuliwa? Resigning? Kudetermining contract. No, as in terminating, yeah. So, it was terminating the contract. If you terminate a contract, don't you pay? Actually, bwoba omazeko 6 months. Nasooka nensoma contract yange kiki yali egamba. Contract yange ng'egamba nti once I terminate the contract after 6 months, I don't get any ban. And you don't pay? And I don't even pay. Because mbamba koledde emyezi 6 kati nze nabalanga myezi 6. Natandika okukoowa nga nakakola emyezi 3. So wakoowa nga ki ekyakugira mu bwongo kudda Uganda oba kufuna mulimu mulala? Option eyaliwo nalina options 2. Bwe sifuna mulimu nkwate ekkubo nkomewo e Uganda. Yes, nkwate ekkubo nkomewo Uganda. Bwe mba sifunye mulimu mulala ate nga sidda mu guno nga nfuna omulimu omulala gwe ngenda okukyusa. Olaba hoteli tewagitegeera oba yeetaakutegeera? Nze nange saagitegeera. Sikulimba saagitegeera era emyezi 6 olwaggwako bwe wati. Ne mpandika ebbaluwa yange. Nasooka kwebuzaabuza nga sikyakola ndi mulwadde nfunye sick leave. After 6 months? Yeah, tandise ofuna sick leave. Baga ndi mulwadde ne basooka ne bazikuba bagenda olaba nga ate bazanyi kiyitiridde. Ne bagamba kiki. Nembaga nze nkooye. So you had to resign? I had to resign. So did you resign resignation notice yanaku mmeka? Na yali notice yalina kubanga ya myezi 2 months. Olina obawa 2 months. So wakikola ekyo? Nakikola naye nagiteeka nga ku myezi 4 ng'ogw'omukaaga mbaza ogwokutaano ogw'omukaaga. Yes. Kakati bwe baagaana ogikola ki? Bwe baagaana ogiddamu
Nentandika okufuna sick leave nga nkoye nga ne peace of mind sirina nga akasente bakakuwa sigamba nti bate bakusasula. Gwe yali akole nnyo oba n'abalala baali bakolanga? Bonna baali bakolanga nze naye nga bo baabimanyira. Bonna baali bakolanga nze. Lwaki wali tosobola kukola balinga abo bakola? Nange nagezangako naye nga bo engeri kati aba Filipino bano n'oli yali aluddeyo. Kakati gwa omupya gwaliwo gwe bawa ne extras okitegeera. Gwe omupya gwe yali aliwo kubanga aba Filipino twalina supervisor nga mu Filipino. Kati omufilipino oyo nga favoring aba Filipino banne. Kati waliwo flows nga teri ayagala genda yo wachafu abasulayo bonna bachafu. Lwaki balinga bachafu? Balinga bachafu nga bwe bati basi babeerawo omanyi omuntu abeerawo tabanga ate omuntu. So nga lumuzi enchafu bazisindikamu. Omupya yakajja tekyabeera kunzenzeka naye nga kyabeerako like ne kubalala. Kale kyabeerangawo like buli mupya ajjawo. So should we say that at your job, besides your calling, there was some kind of favoritism or racism ngoli favoring? Yes, there was too much racism. Wasn't there room for complaint? Temwali na manager no gamba over you can complain or something like that? Even though you complained, you could not change anything. Yes, however much you complain, things will still remain the same. Yes. So what Ekyeyo bundiyo resigning? Did you start looking for another job? Yes, I'd already started laying foundation to look for another job, of which it wasn't that easy. Yes. So my period, I take a resignation. They never stopping okola. So that chance when after 6 months. After 6 months. Never stopping and go chasula mu accommodation here. Oba chasula mu accommodation kubanga amateeka we galagira. Yes, contract ye be kiragira. Tebasobola kugoba mu accommodation mpaka olunaku lw'okwata ebintu byonna ofuluma n'ogenda. So omaze backstoppings okukola n'oddamu buto job search. Anti kati baba balina okukola ki? Balina okuteekamu stamping exit nti ogenda ku exitinga like cancellation. They cancel the visa. Yes. So ba cancellinga visa yange. Oba cancellinga visa yange then nalina okukola ki? Nalina okudda ne already nali ntandise okukola emikwano. Yes, ate nga n'akasente nka savinzeewo. Kubanga nali neetegekera ki ekiddako. Yes. So after cancellation of the visa, did you come back or you remained there? I came back and again went back. Noddayo butate. Nenzirayo buto satwala na banga dene. Saina mulimu era kuluna nze najeetera kuba already nali nkoze emikwano ne mmanya wakoza kodyo kamu visit visa mye kuluna gyali myezi 3 ate akasente kange nali nkakolanga bwenka savinga. Kuluna nateeka visit visa ya myezi 3. Soko tubuli. So okomye after 6 months. Mami omugamba kintu omulimo gwaganye. Nze nababuulira ne mbagamba muguli guganye sijja gusobola. Challenges nyingi. Bangamba era nabagambanga kubanga na communicatinganga nabo ne mbabuulira. Naye nga omanyi nti ne Uganda abantu babelivinga nnyo nti omuntu ali ebweru abakola ssente bichi. Naye ate nga waliwo embeera omuntu gyayitamu etali nnyangu. Okitegeera. Ovu kitosobola kinnyonnyola abantu beene ewaka. Bo balaba nti ng'olinga afuna ezokkake kubanga gwatayagala kukola about things of the sort. Yeah. Naye nga tekibeera nga si bwe kiri. So when you came back at the visa process, Dubai, it was very easy. It was very easy. How did you get it? You used the company or you used the contacts that were offered? Nali nfunye contacts waliwo omukyala akola visa yali afuuse mukwano gwange ne muweereza ssente n'ambookingira ne ticket n'enzira ekyali kyangu nnyo. Yes. So how long tuli mu bbanga ki wano mwaka ki? This is 2016? Yeah, that's 2016. Kati n'enzirayo n'enteeka visa ya myezi 3 n'enzirayo. Bwe naddayo kubanga embeera nali ngimanyidde kuno nga nnoonya acid nagamba sidda mu hoteri. This time around nagamba sidda mu hoteri nga nnoonya mulimu gwa busomesa kuba nali nkizudde ne neezuula nze nganze naye nga nsobola okufuna omulimu gw'obusomesa ne ngufuna. So era ogenda mu bed space? Era naddamu bed space. Dubai, Abu Dhabi? Nali Abu Dhabi still. Wagenda Abu Dhabi? So kikutwalira challenges kibuzibu ki kikutwalira bbanga kyokufuna omulimu omulala?
tekyantwala yabanga dene nakitwaliramu omwezi kubanga namanya nenesettinga amasomero agasinga gagulawo September. September kati nadde mu mwezi gw'omusanvu. Mu mwezi gw'omusanvu kubanga wano namalawo wiiki nga 2 nentekayo visa neyitamu kati nentandikirawo mu mwezi gw'omusanvu nentandika okwapplyinga mu masomero already documents zange najja eno e Uganda kyanyamba nnyo ate n'okudda eno kubanga nti documents ezisinga nali nzirese eno Uganda. Tebalimu bino nti verifyinga bipapula biki ebyo story era byalimu lwakuba nti kati era bwe namala okusoma ebyange byali verified already naye waliwo era ebyetaaga okustampingako and all that. So that period yanyamba nnyo nenzirayo nabyo. So omulimu wagufuna gw'obusomesa? Omulimu nagufuna mu ssomero kyo? Bayita Little Nest Nursery liri awo ssatu abantu abamanyi ssatu awo balimanyi. No Dubai naye nga nagufunira Abu Dhabi naye ate nengufuna Dubai. Kati ngufuna ntya nafuna laptop kati olwo nalingiza amagezi emirimu gitegeera ndi kagezi munnyo site zezine ziriko emirimu emails sending about emails boti this is how you are supposed to build your CV nogitekamu byonna byonna ebyetaagisa era tewali yankolera CV kolo najekolera bulungi nnyo emails nga nzireceiving because awona akasente nali nkayinamu si byebiri ebyasooka byali ebyokupamba n'ebyokuyiiya. So ofunye omulimu what was your job description? Gwali mulimo kikusomesa ki? Actually it was in nursery school. Yes, I was teaching in a nursery school. Yanga tusomesa literacy nga bw'obimanye bya nursery. Uli musomesa wa secondary ate kati nursery kijja kitya? Kati nga bw'omanye ebyo Dubai teri mulimu gwe bakuwa nga tebakuwadde training. There is no any job gwe bagenda okuwa nga tebakuwadde training. Yes, so nogwo omulimu kakati nzije eno ebipapula bye nina bya secondary. Kati ate omulimu gwensaba gwa nursery wali obukolomooni awo wakolo otya kati nga bw'omanye ebyaffe wano e Uganda era kuyiiya kwayitako ku nursery era bwe bityo byonna bibaamu ne bakubatiza nodda mu primary. Alright, ETV Uganda, that's where we are. What is my name? Ndine Sandra wana atunyumiza embeera ye Dubai. Nyini era ezange zinjogerako. Yes, ne bumper training. When I eat training, the interview already nali mazo zikola. So was the salary better than the previous? It was much more better. So omulimu guno ogufunye osomesa abaana kibe mwali musomesa bannansi oba abaana b'abayindi webati? Dubai ejjudde abantu ab'enjawulo. Yeah, UAE like in general ejjudde abantu ab'enjawulo kubanga abantu bangi abakolerayo emirimu the expatriates like abantu bangi abantu abakolerayo emirimu gyabwe mawanga gangi abayindi the Americans, the Italians, abantu bangi ba Filipino kati kwegamba nti babeerayo ne families zaabwe kati sigenda ku specifying nti waliyo bawala boboka waliwo mwali tumusomesa bannansi bayita b'emirati balimu nabo nga mwebali naye nga sibe bamu abali okubasomera teryali nnyo like it was the top schools. No, mostly they are in the top schools. So which challenges did you find in this job? In this job it was racism. Yes, ng'omuwala bw'ajja ne bakuguna bamugamba ono yagenda okusomesa mugana kutunako ng'oli muddugavu. Yes, nabeera biased. Naga no, a black teacher cannot teach my child. No, she's black. So she's black. So she's black and omuddugavu takola. How did you survive? Kati. Were you the only black teacher there? No, I wasn't the only black teacher. We are like 3. One is from Zimbabwe, me from Uganda, and there was one from Nigeria. Yes. So wamalako. Namalako era contract namala jimala then ndyoka nkomawo. Namalako mpola naye nga mu bugubi obw'ekitalo. Someone would wish to tell us a Dubai nursery teacher. How is your schedule? Olunaku lutambula lutya? Olunaku okeera kumacha like kumacha saa 12 you prepare yourself n'olinya basi
se yesomero kubanga yesomero yetoloola egenda eronda abaana kati gwe okutuukiza ku ssomero ate ng'oba oyina abaana balina okusangawo si gwe olina okusangawo ki abaana balina okusangawo ng'olwedde mu class mwali abasomesa nina muwala wange omutwala ku ssomero abasomesa babeera ku gate ng'abawero kaminga buli musomesa ayita obuwe kati bo bali waliwo abeera ku gate then namuleta kati gye omwana akusanga mu class womuwelcamingira mu class n'ayingira yes So, you're telling us about your schedule? Yes, the schedule in the morning. Like once you go to school, the kids they have to find you in class, not you to find the kids in class. Yes. So, bomala, tuina chetuita for our play, tiyabazanya mukawo, then bwebamala. Nga tebanatandika kusoma, nga bakatuka kusoma, basoka kuzanyamu ne babeera nga bali mu class, nga bazanyamu as you are preparing them for the lessons, for the class, for what you are going to teach for the day. Already, lesson plan waba wajukoze dda kikyogenda okusomesa. Kati bwe bamala, then ne mutandikawo. Kati mubaamu abaana beetaaga okutwala for potty training. Potty ye training ye. Potty kati ng'akyali bakyamwambaza pampa, wantu ziyita pampers, ziba diapers. Baba abato. Baba bato kubanga my class was 3 to 4. Yes, baba batonyo. Bachafuka. Baba batonyo. So potty training eno mujikola muti? Potty training eyo tuyalinga tujikola, ng'ogikola n'omwana ng'akyali ku diaper ng'omulaga toyina flashcards ze twabalaganga. Kitege abamu baba tebanayogera bulungi naye abaana bano balabira nnyo ku bifaananyi. Omulaga ekintu abachi exactly ekintu akitegeera yadde abatanayogera nti oyinza okwogera naye nti kola boot n'atakutegeera naye bw'omulaga ekifaananyi n'omugamba do like this, okay, you go to the toilet, you flush the toilet, okay, after you wash your hands, ng'omulaga like ebifaananyi byonna bijja bidiringana. So kati kimwanguyira nnyo ebifaananyi bino bikaringa messages, more messages is really meaningful to them. So abaana bano you were telling us about your day. Olunaku mwali musomesa abaana bano kuva ku ssaawa mmekera paka mmeka? Batandikanga okujja by ssaawa 2 nga batuuse bonna nga bawedde ssaawa 2 then kati twagendanga mpaka ssaawa 7. Break babaamu ne break era on a daily basis baba balina okuzannya tuba na activities ez'enjawulo. Activity gy'okoze leero enkya togiddamu. Yes, kati ate ekirala baba balina okukola ki okuzannya baba balina okulya. Yes, tuina inaku ngazo za music, nga tuina okubayo ne music, tuina puppet shows, ebintu byabanga bingi ebyabweru bikyukako ne wana ebya Uganda. How did you find the challenge of teaching kids nga mother tongue yaabwe si Luzungu? Wasn't it a very big challenge, like omwana muyindi, omwana mu Filipino, omwana muddugavu wakabogera lulimi lulala? Wasn't that a challenge? It was a challenge. But bweyajanga kusome, once a kid comes to school, you use English. So the challenge comes in, once they go home, they go back into their mother tongues. So it was a big challenge for the child to pick one language. Yes, that was the challenge. But yes, ewaka enolese Luzungu kati kyatukalubirizanga nnyo. But once we have the parents teachers meeting, we could argue the parents nti bakole ki abaana bwe babeere waka bagezeko okwogera nabo mu Luzungu. Yes, kubanga abasinga baalinga balumanyi naye nga they just decide to use their mother tongue at home. Okay, how long did you stay on this job? I've completed the contract. My contract was 2 years, and I completed the contract. Najimalako. So, which other challenge did you find on this job? The other challenges, as I told you, one of the first challenge was racism. It was too much. Kubazadde era kalimu mostly omuntu atwavulinze abantu abasinga batwavulinzeeko bakimanyi nti ebyo byonna ebizibu bye tugumira ku kyeyo okitegeera oyinza okubanga oli mu baasi Mufipino tayaga kutula wotudde. Tewaliwo kombeera nga gye tulaba wano e Uganda nti omuntu oba kuwa omulimo wali muwala muto era okyali muwala mutanyirira. Babbosi abo
there is a way gye baagala okulya ku mirimu gyabwe. How was the experience? Chance gye twafuna nti amasomero geeri ag'abaana abato abasoma tekubeera basomesa basajja, bakazi bokka. Teachers and management bonna baba bakazi. Twalina boss omu naye ate mukazi we nga ye director. We had only one man. Yes, and the wife was the director. So bano bonna management yona yali mu bakyala. So that we didn't face that challenge. I never faced that challenge. The boss was an Emirati? No, the boss is an Indian based in Canada. Okay, so omaze ku contract yo kiki wazzaako? Bwe namala contract yange already nalina okusalawo. Was there room for renewal of the yes, it was there. There was a renewal because nali nkoze bulungi nga tandise okupickinga. Yeah, nga like my parents were happy and satisfied. Yes, my kids were graduating with flying colors. Yes, so definitely they were ready to renew. Nembaga asoke nzireke waka. Yes, because every after a contract nayenga before that every after 8 months abana buli wabeera ku luwummula osobola okwegulira ticket nojja n'okomawo Uganda. Company ekugulira at the end of the year. So in between one oba oyagala okujja kutambulako yes mu holiday nga afunyeyo like 2 weeks holiday, you can buy yourself a ticket and come. And yeah. So what were the benefits of being a teacher there? Waliwo nga bwolaba wano e Uganda nti musomesa bakuwa buwi musaala ne weeyiya transport biki. How was that job? What were the benefits on that? The benefits ze baali bakuwa zonna baali bazibalira ku musaala nga bagatta lumu. So you had to take care of your accommodation, your feeding and your transportation. Weeriisa, weesuza, weetambuza. So but time y'okusomero olyayo, right? Time y'okusomero otwala emmere twafumbanga. So nga temulya ku ssomero? Tetulya ku ssomero. Nga ly'essomero ly'ensosola aba abasomesa tebawaayadde kacaayi? Bucaayi bubeerawo, just bucaayi naye nga lunch. Yeah. So abaana bakomanga ssaawa 7 ssoma. Nga namwe muvaawo ku ssaawa 7 bamubeerayo paka lwaggulu? Twabeerangayo mpaka saa 10. Ng'olina okubeera mpaka saa 10 kubanga si bonna nti bagenda banona saa 7. Kati mu class yo, yes, mu class yo wabanga walimu abaana bagenda okunona saa 7, abo bonga bagenda, those ones that could go with the bus, with the school bus, they could leave. Then these parents, working parents, they close late at around 6, 5 there. Bajja luvannyuma nnyo. So it's your own responsibility as a teacher to go on with the activities these kids are going to do until the picking time. Until the parents come. Exactly. So bwewamala contract yo bano bagambye sigenda kweyongerayo njagala kuddayo waka, tewabanyiize? Era banyigamuko naye ate saakibaga nti sigenda kudda. Nabagamba nti before I renew, yes, let me first go back home. So wakomawo e Uganda nga omulimo weeguli gukyali? Omulimu gwali gukyaliwo. Yes. So all right, ETV Uganda, what experience my name, we are with Sandra tunyumya muko naye mpola mukyala musomesa yava wano nakola mu hoteli, avudde mu hoteli azze mu kusomesa. So apart according to what you saw, your struggle, your experience, do you still recommend someone? Is there a future in those Arab countries? The future is there for someone that is doing a professional job. Omuntu ng'olina ekintu ekiri professional, what you're doing. Professional kyekiba kitya nga wakisomerera? Kisomerera nga wakisoma nga ddala okikola nga wakisoma, kati like engineers, teachers, abantu ng'abo okitegeera, the accountants, those are the people abagenda okubanga abafunamu ennyo ba IT professionals. Yes. So the jobs are there? The jobs are there. Naye abantu ababonaabona ennyo be bano abantu neeyiya. Yes, omuntu yena beneeyiya bya hoteli bya cleaning companies ezo bakadaama abo basinga nnyo okubonaabona, wakati bakadaama batomera n'ogenda tomanya nnyumba wa gye bakututtemu okitegeera. You will never know kubanga ova eno bagambye ogenda kukola, so tomanya family ki gye bagenda kutwala mu bali batya.
okitegeera. Yes, naye bw'oba like you're professional, like you have a professional job, there it's okay. So abavubuka bangi bali wano baagala kgenda kukola, abasinga batunda ettaka, batunda ebibanja, bagenda mu malooni ne beewola. Do you advise someone okutunda kyalina okugenda ku kyeyo? Me, I wouldn't have advised someone because ne wano wenyini ezo sente z'okozesa okutunda, you can start it, you can use it as initial capital. You can use it as initial capital. There's nothing like nkangendebwe kubanga oyinza ogendebwe nekikubouncing nekigaana. Kati bw'oba olese ng'otunze ebintu byate ekintu ekyandikuyambe ogendako mawokola otya. So according to you, ekyeyo wakifunamu? Ekyeyo nakifunamu, yeah. Ekyeyo nakifunamu, like at the moment I'm doing my rentals. Yes, though they are still tezinagwa. Yes, and I have my small businesses what I'm doing. So abawala bali abaneetaaga okuwagirako business kikaaki? At the moment I'm dealing in cosmetics. I have all types of cosmetics, creams, lotions and everything. Yes. So biki ebirala byewafunamu? Byenafunamu like musajja muntu ayinza okubeera eyo n'abuuza oli mufumbo kituufu oba single and searching? Nedda ali mukazi mufumbo. Yes. Omwami gyali? Gyali. Omwami mubuuzeeko bamutumireko nga si waakukweka? Si waakweka. Mwami gyali si waakweka. Yes. So what is the future? What's the way forward? Okomyewo Uganda, bought land, notekawo bu rentals. Twafunamu challenge, sente wasindikako Uganda sente ne bazirya biki, something like that. Some people go through those experiences. And they go through those experiences. Naye nawo muganda wange. Yes, muganda wange omulenzi. So mostly yakiddukanyanga. Teyakubba. Teyanziba. Era nakati. Abaana baka abamaziga bave agenda otuuka e Uganda ng'ettaka bamulaga bbanga bangamba sente. Twagwa mu babbi bankobe nnyondo. Bambi teyanziba era had to make it like bwemba nvaayo musindike yagende era kyenakola. So gwe wakomawo ye gyali? Ye gyali. Ali wakati? Ali is in Adjumani. Adjumani? That is UAE still? Yeah, UAE still. Yeah, in Adjumani. Okay. So kiki oyinza okugamba abaana abawala, more so the girl child, abaana abawala ababonaabona nnyo, ababalimba nnyo, babagamba kino kikola bw'okola bw'oti. So gwe ng'akufunyeko experience y'okubeera mu UAE nearly 3 years, tuyinza obala giri emyaka 2 ne giri emyaka gy'okunoonya emirimu ne giri emyezi 6 wali, so nearly 3 years. What do you tell a Ugandan girl? Kyenjagala ogamba like Ugandan girls nti ne wakaba kantu katono nnyo osobola okutandika ekyeyo sigamba nti no like kyekintu kyokka kyosobola okukola kubanga ndaba nnyo abawala njagala genda bweru. But we've seen many bagenze ne batafuna kye bakomawo nakyo naye ate ng'emyaka ogiwesitinze. You can stay here n'obaako n'ekintu ky'otandika ate nekikubamu ezo ssente kubanga lwakuba nti abantu abasinga baagala okugendebwe naga njagala sente nze ngende ebweru yaba amanyi nti like sente gye ziri okitegeera naye ate ng'osobola okubaayo ne sente ne zigaana naye ate nga ne wano waliwo sente. Yes, ne wano waliwo sente osobola okuyiiya n'oyiiya akantu konna akatono k'oyiyiza okitegeera. It's not like nti bw'ogenda ebweru like you've made it in life. No, it doesn't necessarily mean that. Okitegeera bangi nnyo betulabye bagenzeyo n'akomera fine. Me, I was lucky that nagendayo n'emyaka egyo emitono nnyo nenfuna kyenfunyeeyo nenkomawo wano. Olowooza omuntu ekyo yalina kikubira myaka emeka? Nze mu ndowooza eyange omuntu yandikubye ekyeyo ng'ali wakati w'emyaka 25 n'atasussa 3 ng'ali ku kyeyo. Because first of all you have to establish yourself. Secondly you have to make a family. Abamu family tebakitwalanga kintu kikulu naye nga kintu kikulu. Ate of which you cannot maintain a family ng'oli like toliiwo. Okitega abamu basanga abakazi bayenda dda, oli n'asanga abaana yabatwala ewasenga wabwe oba wajjajja waabwe, abaana babonabona, and these kids baba bakwetaaga bo.
Yes. So it's better no genda no chikubako katono before 30 you come back. Exactly, before you turn 30 so if then you come back. So if someone is over 30 ayagala genda kucheyo. I wouldn't have advised such a person. Unless ngembera mbi nnyo. Naye bw'obanga okyalina okuyiiya kosobola okuyiiya osobola okayiiza wano. Yes, tulabye banja abafunye ssente naye nga tebazijja mu kyeyo. Yes. So gwe wejjusa okugenda ku kyeyo? Nze sejjusa kubanga sikikubidde ebbanga ddene, nkikubye ebbanga lyenkikubye emyaka 3 then nenkomawo. Ne olina n'ekyolaga? Nyina n'ekyendagawo, yes. All right, thank you so much for watching. Balaba ETV Uganda yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Tubadde ne Sandra nga atuyisaayisamuko the challenges oyinza okujjamu ebikuyamba gwe wenna ali eyo muvubuka alina enteekateeka ezaagala okutambula okuvaako e Uganda okubaako gy'olaga. So nga tumaliriza bubaka ki bw'osembyayo? Obubaka bw'ensembyayo banange mwenna abaatulaba tubaagala nnyo naye ng'omuntu bw'oba like ng'oyagala okgenda ku kye soko finding out nti ogenda kukola ki ya ngenda naye ngenda kukola ki. Yes. Then tubadde kyembadde sikubuuzizza how would you advise omuntu ayagala okgenda ku kyeyo ayite mu company oba akozese visit visa nga gwe bwe wakola? What is better? Nze omuntu singa oba oyinayo gw'omanyiyo contact. Visit visa would have been the best thing kubanga emirimu mugina emirimu egisinga eja company fine sente oziwaayo naye ate sometimes tofuna kyoyagala naye ate bw'ogendayo ne weegendera ku ground ofuna omulimu omulungi okitegeera oguli better naye nga through someone like nti nyina wengenda okutuukira naye kati gwe tolina gw'omanyiyo tolina kiki it's your first time and you don't have anyone to help you out gwegendera mu company naye ate making sure mulimu ki gwengenda okukola banje babatwala ogenda kukola mulimu guno ne babatwala ne babatuusa omwana ogenda kukola mu hoteli n'atuukayo kilina. Exactly. Olusi natukayo bamugambye ogenda kufuna ddira mu 1500 natukayo lukaaga okitegeera. Naye nga yeewoze sente ate natuka nafuna olukaaga of which nga no mulimu lukaaga mulimu emitwalo nkaaga eja wano of which nga no bulimu bweyandiyize Uganda yandifunya akakadde. Naye emitwalo sente emirimu wejirye Dubai UAE oba mukisa gwe gukubeerako? Emirimu Georgia ejiri. Emirimu Georgia naye lwakuba nti kati competition y'amaanyi at the moment mwe twagenda in 2015 2016 competition teyali y'amaanyi ne kati like ensi nnyingi nnyo abantu bangi banoonya emirimu ya kati waliwo a little bit of the competition is there. Birimu enguzi nabyo waayo nti gundi muwe bampa omulimu gye bali kati waliwo ba middle person. Waliwo aba middle person agenda omulimu n'aguyimiriramo bw'amala oguyimiramu n'agamba mumpe ssente n'aganze ngutunda. Yes, n'aganze ngutunda mumpe ssente bweziti buli mwana aleeteyo ddira mu 12,000 nkuguza omulimu. Naye nga sure deal egimu gye giri bagikuwa naye nga bagitunda. All right, thank you so much. Tweyanzizza okunyumyamuko naawe yonna gye musinzira okutulaba. Abasinziira mu United Arab Emirates omukyalo ono gye yabeerako Dubai Abu Dhabi wonna yabeerawo aba Ajman Ras Al Khaimah Fujairah Alain abali Oman Bahrain Saudi Arabia mwebali nnyo okutulaba abali Uganda we tusinziira abali mu Europe abali South Africa mwebali nnyo mu bibuga byonna. So the only thing you can do bw'oba oli mpya kindly subscribe. Tukyagenda mu maaso n'okuba nti tukuleetera emboozi nga zino obeeko ky'oyigamu gwe wenna atatambulangako oba yatambulako naye nga olina ky'oyagala okumanya. Mbaagala nnyo. What XP is my name. Thank you so much for watching.